kyembadde nsaba buli muntu yenna ali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, mbasaba kuba katuwezezza muli bangi ku channel tuwezezza tuli 5,000 n'okusoba abali ku channel eno. Kakati kyensaba nsaba gwe wenna abeera asobodde, saba we recording eyo ddoboozi ng'oyagaliza abantu bo Kulisimasi n'omwaka ogujja, Kulisimasi n'omwaka omupya, oyagaliza abantu bo Kulisimasi n'omwaka omupya. Singa obeera okisobodde, kyenkusaba just recordinga okampereze ku WhatsApp yange. Ngenda kuba nkatereza bulungi nnyo nkateeke ku YouTube, emikwano gyo gibeere nga gikapuleyinga n'abantu bo. Okitegeera, nkusaba recording bulungi nnyo nga weetegese bulungi nnyo. Jjukira nakugamba nti oba recordinga fuba okulaba nga emabega sound ya radio oba TV abantu ne babeeramu nga boogera oba abaana nga boogera, naye ekikulu music simwagalamu. Fuba okulaba nga music omujjako, TV ogijjako nga temuli sound oba music yenna. We recording ng'oyagaliza abantu bo Kulisimasi okampereze ku WhatsApp. Ngenda kuba nkakolako bulungi nnyo nkateekeyo ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Gwe we recording bulungi nnyo okampereze. WhatsApp namba eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Ka recording okampereze. Osobola okukola ka video nga weekutte video ng'oyogera, oba olina data ng'osobola okukampereza tewali buzibu. Gwe just okola kafunda nga katinitini kaleme kulira data ng'okampereza. Okitegeera, osobola okwekwata video ng'oyogera nti nze amanya gange gundi njagaliza abantu bange Kulisimasi n'omwaka omujja, bityo bitunewe bityo. Gwe ofuna engeri gy'okyogeramu, nze nja kuba mbiwulirizaamu oba mbirabamu mbitereeze bulungi nnyo nkateekeyo ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Ng'oyagaliza abantu bo Kulisimasi wamu n'omwaka omupya. Enjala tukitandike mukikole mwenna abeera kisobodde. Muli bangi nnyo, naddala mu abali ebweru ku byeyo muli bangi nnyo. Gwe abeera kisobodde kikole. Nkugambye osobola okulikodinga audio n'ogimpereza, oba n'olikodinga ka video nga weekwata n'okampereza ng'oyagaliza abantu bo Kulisimasi. Nja kuba nkateekayo bulungi nnyo, nja kuba nkateekayo ku YouTube, nja kukatereza nkateekeyo. Osobola okugamba nti nze njagala kuweereza ka audio mpeereza n'ekifaananyi kyange okiteekeko kungulu, nti oba njagala kuweereza ka audio okateekeyo naye tossaako kifaananyi kyange, ddoboozi eriba liwulikika lyokka. Okitegeera, kiri eri ggwe ky'oba oyagala kyonna. Oba oyagala kulaga face yo ompereza ekifaananyi kyo, oba toyagala giraga tokimpeereza okireka, nze nja kufuna kyenteekako. Oba oyagala kukola ka video kakole okampereze, tewali buzibu, nja kuba nkateekayo. Gwe ky'oyagala naye ng'ekikulu kya byonna njagala mwagalize ku bantu bammwe Kulisimasi. Kyenjagala muweereze ku WhatsApp namba eyo gye mbawadde 0778734 muweereze. Nja kuba mbuteeza bulungi, nja buteekayo ku YouTube channel yaffe eno. Gwe weereza nja kuba mbukolako. Mwebale nnyo, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.